Thank you so much, guys, for watching this channel. My name is Morris Giron Kawesa, a straight art Aromatic Entertainment. Before going any further, let us first go in this video. Katumalula video no. Bwenkomao tuongereko temvao. Mami, nenda nitwala. Aba, tabuna maliza. Kule mkule. Daddy. Mami, dada sija yangu. Wala mwana. Utakale kwa. Kako digawa. Nekawa digawa. Daddy. What is it? Why not what is true shape my home Chichi. Anjo ya niza. Sawa kwa hiyo. Akati muda na ngogera semi. Nawe olaba nyama dolongozaji. Ogenda kugenda. Ngenda olangenda banga obo sigala Okay, mama. Munyambe sanga kuleka muntu yena mwe. Ugenda bakagenda lekeko. Abire bakagenda lekeko. Sanga kuleka muntu yena. Shati duwe gati. Duwe gati. Kwa problem gani ya kuleke? Yes, I do. Ekyo kibayita Aromatic Entertainment. Omanyi nze nabagamba Aromatic each and every time ebere yongeramu. But anyway, before going any further, njagala kusooka okusasirako munamana abafunye obuzibu mu bbanga lino lyetumaze lyetulimu mu wiiki eno gyetulimu gwe nafunye ekizibu nyongera kukugumya nti Mukama Katonda ayongera okukwatako abafiiriddwamu abaabwe njagala nammwe okubagumya nti Mukama Katonda ayongera obakwatako mugume emitima. Omanyi bw'oba oviiriddwako omuntu wo si kyangu nnyo kubeera ng'olabika nti oguma, naye ate kyangu nnyo okubeera ng'olabika nti oguma singa weekwasa Mukama Katonda. Nammwe abafunyemu ebirungi samikono maaso gambe alhamdulillah, Katonda yebale kubeera ng'ate ampa ebirungi bino. Kakati before going any further, nga sinayogera na ku video eyo njagala obagamba guys, mwesonyiwe obwenzi bw'oba ng'oli mukyala mufumbo oba ng'oli mwami mufumbo, guma n'omuntu oyo, guma naye. Lwaki mbagamba kino? Nera kyali wange tubeera naye ngambye nti yagula akasimu. Ojjukira Miki akasimu ke yayogerako nti mukyala we alina akasimu
kakwese mabega wa pira ina akasimu kayendera ko kanoonye mu luumu yagula akasimu kala akasimu atuuka ewaka jjukira yali takamanyidde kala atuuka ewaka bamukubira ku kasimu ye teyafaayo kubanga akasimu ringtone erimu n'akasimu ye bulamu bwe yabadde onoonya ttaka nyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezoogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinnyonnyonto gye bigenda okugwa ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. abadde amanyidde essimu egi emu kati bamukubira abuuza ne mukyala we waayo akakasimu kandi jjukira n'omukyala takamanyi n'abaana tebakamanyi nga naye adda ku TV ng'alaba yali alaba mupiira nga balaba mupiira kakati luvannyuma nnyo ajjukira kalakasimu baakalaba naye kolo tebaagikwata omwana n'akalaba n'akaleeta n'agamba mami akasimu kaakano mami akasimu kaakano ko omwami jjukira bonna baali mu ddiiro awo ko omwami wafunye akasimu akalala anti omulimu umanyi abakasitoma bakuba nnyo ererere ate nibadde saagala baba wa namba yange kati nemba wakano yeropa indirectly nti alina akasimu akokubiri but why no fidgeting nolwana but anyway eyo tuyitideyo witeze. But thank you so much guys for watching the channel. My name is Morris Jordan Kawesa straight at Aromatic Entertainment. Nakugamba bobola aba channel ino obo inakyogaseeko ku movie industry ya Uganda, obo inakyogaseeko ku Aromatic Entertainment, obo inakyogaseeko ku Morris Jordan nga ye ng'omuntu. But I appreciate you. Thank you so much. Morris Jordan Kawesa straight at Aromatic Entertainment. Olunaku omanyi Aromatic Entertainment nether Ebonies ekyatuwaliriza okubeera nga tuteekawo show gwe wenna atasobodde kujja ku Theatre La Bonita ku Easter ne ku Easter Monday. Njagala okukujjukiza nti tugenda kubeera nga tukomyawo show zino olunaku lugenda kubeera lwa Saturday no ne Friday, Saturday ne Sunday. Saturday ne Sunday tutubongeddeyo wiiki emu. Lwaki twongeddeyo wiiki emu? Nti abantu bangi abafikira ate guys buno kino bulijjo nkibagamba. By the way nze buli lwentunula mu kamera nenjogera nammwe ddala nnyo nga tulina show nyongera nnyo okubajjukisa nti banange tukeere tuleme kwesindika, tukeere tuleme kubeera na bubyo, tukeere tuleme kufikira. Nabagamba show emiryango gigulawo saa 12 zennyini, naye bagiba zigulawo saa 12 zennyini oli wa ddembe okujja ku saawa 10. Theatre La Bonita erina we batuula awagazi, gwe n'otuula awo ku saawa 10 n'otuula saa 12 bwe ziwera ne tuggulawo n'oyingira n'olaba show. So n'olwekyo mujje ku ekyo ekyatuwaliriza nti abantu abamu baafikira ne baddayo nga tebalabye ate ne baddayo nga bayomba. Ate nga amateeka gaffe oba amateeka ga theatre oba amateeka ga Aromatic Entertainment tetwagala nnyo akatebe nga mulimu
nga katebe tukatuzeeko bantu babiri olwokuba twagala nnyo ssente. Nedda ye ssente tuba tuzaagala, naye kye tusinga okufaako ye safety ya customer waffe, ye safety ya client waffe. So n'olwekyo twagala buli omu atuule nga yeegazaanya. Teri katebe kamu ke tugenda kutuuza mu bantu babiri. So ku mulundi gumu tuba tukomezaawo show zino, tuzikomezaawo ku Saturday no ne Sunday. N'olwekyo muganda wange keera tukomezaawo kaweddemu dda. No way out. No way out. Ndowooza abalabiko ku video gyenva oteekayo emabegaawo, ndowooza mwekirabye nti improvement y'amaanyi. Wali olabeko ku emmotoka ng'ejja ku stage. Ku stage emmotoka n'eyingira ku stage, wali okirabyeko. Wali olabeko piki ng'ejja ku stage. Kati Aromatic awo wetutuuse, Aromatic Entertainment awo wetuuse. Kati gwe no birabye mu video, ne jango birabeko live. Jango birabeko live ku Theatre La Bonita encha. No, sorry. Encha Saturday ne yes, Saturday ne Sunday. That is 11 ne 12. That is tomorrow ku Saturday ne ku Sunday. Emiryango gigwe saa 12 zonyini olwekyo jangu ku Theatre La Bonita osasule atenga ekyenja ule kyakoleddwa ku mulundi guno nti sente twazisaze. Tuliza abadde emitwalo 5 n'emitwalo 4. Nti VIP abadde ye5 ordinary nga ya mitwalo 4. Kakati bagambye nedda why not? Bine bintu tubisale. Buli omu afune. Kakati twagisaze nga VIP ya mitwalo 4, ordinary ya mitwalo 3. So n'olwekyo jangu bafana bonna tubagiddeko mutwalo. Lwaki tubagiddeko nti no twagala buli muntu ajje asobole okunyumira. But thank you so much for watching. Nera nyongera kubajukiza nti no webale nnyo naawe omuntu yenna okubeera nga olaba jealous. Webale kubeera nga olaba jealous. Waliwo ya comment nzaawo n'agamba nno amanyi ebiseera bisinga abavubuka nabagamba bwe tuba tulaba firimu zino tetuziraba kunyumirwa bunyumirwa naye tuziggyemu ekyokuyiga. Nawe kyali bange Dubai awo Shafik nkutumiddeko nnyo, oli Dubai nkutumiddeko nnyo, but Shafik sigwe ngamba bayita muganda nti ngamba Shafik. Naye abavubuka naddala abalenzi, kuba abavubuka bogamba abavubuka obogamba abavubuka abawala n'abalenzi. Naye abavubuka abalenzi kati bendiko. Omulembe gw'okubeera ng'otuula wamu gwe n'olinda bakuleetera ekyokulya ekyamazima tulina okuddayo ku nnono zaffe. Netugamba nti nno Bayibuli mu bitabo ebitukuvu kyawandiikibwa bwe baamala okusala omusango Sitaani bwe yamala okukema Eva ne Adamu ne bali ekibala. Ekibonerezo Katonda buli omu yamuwa ekibonerezo. Omukazi n'amuwa ekibonerezo nti omukazi azaalire mu bulumi. Omukazi azaalire mu bulumi. Era kyova olaba bw'omukazi bw'afuna olubuto n'agenda okuzaala, bw'avaayo kyova olaba wabaawo engeri y'akapate okumukulisa leeba, kubanga bangi abafiira musanya. Nti Katonda ekyo yakiteekawo nti omukyalo okumubonereza azaale nga alumwa. Nagamba nti no omusota nagwo naguwa ekibonerezo nti gwo gujja kulya nga nfuufu. Gulya nfuufu, gulya ttaka, ate gubeere eyo mu nsiko. Kati omusajja oba ffe abavubuka oba omusajja oba ffe abasajja, Katonda n'atuwa ekibonerezo nti ffe ekyokulya tujja kukijjanga mu ntuuyo zaffe. Kati gwe buli oyagala ofuna ekyokulya nga tokijje mu ntuuyo zo, ebyo ebya Kristo byalimu byogenda okusanga. That's why omwana yakomenti n'agamba nti kati Kristo takyali Kristo, kati Kristo. Nemo ba comment buzijjawa. Mana yagembu kati Chris takyali Christ, kati takyali Chris, kati ye Christian. Lwaki yazimuse Christian nti kati yafuuse mukazi. Kati really omusajja batandika batya okukozesa empale. Alenga Chris nonga yenga Chris nonga alabanga ekyabulijjo mbusimanya mukyala wange nange oyoza boxer zange nawe nsobola okwoza nikazo. Like really gwo musajja ne bakozesa nika nawe n'okiraba nga kiri okay, n'okiraba nga kiri okay, n'okireka. Kituufu Chris wafuuse Christian. Kituufu Chris wafuuse Christian. Naye nga mwebale kulaba jealous, mwebale nnyo kulaba jealous. Ate era ne mukyala Ann
bakyala mmwe ndowooza kyekyo nenga nyongera okubajjukiza nti no show eno ewagidde bannaffe aba legit recruitment agency nga bagamba nti no batwala abantu ebweru gwe wenna ng'oyagala kutwala bweru osobola okubeera nga weefunira akawugo osobola okubeera nga weefunira ekigulira magala eddiba osobola okubeera nga ogenda ku legit recruitment agency office zaffe ziri wali Mutundwe nobeera opposite Kampala campus nobeera nga ate weefunira ekifo ate nawe ayagala okugenda e Dubai oyagala kubeera taxi driver oyagala kubeera cleaner oyagala kubeera waiter oyagala kubeera waitress oyagala kubeera security guard ate ne hemaya nayo yakomyewo so n'olwekyo mujje mu legit recruitment agency obeere nga ate weefunira omulimu tuwagidde banafe ba Nikan Resort Hotel basangibwa wano Lweza Katale nabagamba atamanyi Lweza bw'oba ova mu town n'otuuka ezzana kati waliwo ne Kajjansi kati makati awo webayita Lweza nabagamba legit nabajja Nikan Resort Hotel esangibwa wano bw'ova Ekitebi nodde Bunnamwaya Lweza yaddako then olyoka ogguke Kajjansi yes so eri makati awo oba tosobodde osobola ogenda ku website yaffe bagiyita www.nikanresorthotelug.com nobeera nga ate naawe osobola okutwefunira tuwagidde bannaffe aba Mama Interior bagwa nti no balina ebintu osobola okugenda mu Mama Interior noba nga weefunira bed cover ennungi osobola okubeera Mama Interior nobeera nga weefunira buli kimu ekirungi ekikwatagana ne beddings Mama Interior asobola okutuusaako ebirungi byonna by'owulira nti no oyagala bank tusanga bali ku Arua Park ni nambo bwe daziyitawo awo osobola okubeera nga ate weefunira ekirungi twagidda banaffe aba Morris Fashions tukugamba tulina engatto okubeera ddala ku ngatto y'omwana omuto paka ku ngatto y'omuntu omukulu bw'agenda kwanjula agenda kuhinjira agenda kukyala agenda kukola ki Morris Fashions weetuli namwe abaana b'essomero abazaayo abaana ku masomero mwebale nnyo okumpagira kati kaninde ettaamu ate ey'okubiri abatagula omanyi engatto zange nze nabagambe engatto zange zikola mwaka waliwo omuzadde yankubirawo esimu nangamba Morris olinayo kakagato akalayisi ko mitwalo 2 njagala just asomere mu ttaamu emu ne ttaamu eddala nzije nkuwagire ne ngamba nedda eyo sigirina engatto zange zisoma mwaka and above kisinzira omwana kino kyangamba nazo zisoma mwaka and above lwaki njogera omwaka nti ne bwaba waddalu atya naddala abaana balenzi betaaga engatto engumu kubanga ajja gisambisa ebicupa mu kkubo ajja gisambisa kino agisambisa kiri so eyubuka ne sole yonooneka naye kati ebbanga ettono lyayinza ogikozesa guba mwaka naye nga tegusobola n'okugenda waggulu tusanga ku Naiga Chambers osobola okubeera n'ojja naawe ne tukuguza akagato akalungi ennyo tuwagidde banafe aba Brand Pro Properties abo bo basangibwa wali ezzana ku round about Brand Pro Properties tulina ettaka kuviira ddala ku miliyoni 2 n'okudda waggulu so n'olwekyo osobola okujja mu Brand Pro ng'olinawo miliyoni zo 2 novaawo n'ettaka ate n'okudda waggulu miliyoni 5 miliyoni 2 miliyoni 10 miliyoni 9 mitwalo gya $, so jangu mu Brand Pro Properties ate nga tulina n'ebizimbe tulina n'ennyumba eziwedde okuzimbibwa waliwo ennyumba gye nabalazeeko waggulu awo eri Seguku Katale ya miliyoni 950 watanagirabako vidiyo eno ddako waggulu katono nnyo ogenda kuba ennyumba eyo gira ya miliyoni 950 osobola okubeera nga ajja n'ogyefunira ate tulina n'ettaka acres ziri 10 zisangibwa wali Eggaruga ziri kumpi n'ennyanja acres ziri 10 naawe atanazirabako yambuka waggulu mu comment section waggulu mu video ziri awo waggulu osobola okubeera nga olaba ettaka eryo osobola oditeekako ebintu bingi omanyi ettaka eririraanye ku mazzi osobola oditeekako bintu bingi nnyo osobola oditeekako hotel osobola oditeekako essomero osobola oditeekako beach osobola oditeekako business nyingi zosobola okukolerawo so n'olwekyo yambuka waggulu awo obeere nga ate weefunira Amoni nkutumiddeko nnyo blood oli awo London oli USA kutumiddeko nnyo blood weebale nnyo okubeera nga ate obeerayo Morris Gilland Kawesa straight out Aromatic Entertainment nyongera okukujjukiza nti Aromatic Entertainment ku Saturday eno olunaku olw'enkya tugenda kubeera n'omuzannyo gwaffe oguli gwe twazannya No Way Out kaweddemu
olunaku olw'enkya tugenda kubeera nagwo ate endaga ziri 2 ku Saturday ne Sunday emiryango gigula saa 12 n'olwekyo muganda wange keera ojje tukole. Thank you so much. Morujirani tukawesa straight out Aromatic Entertainment mbatumiddeko nnyo mwenna mbagala nnyo tumitinge olunaku olw'enkya ku theatre La Bonita sawa 12 zennyini ezekawungezi. Morujirani Media mbatumiddeko nnyo. Thank you so much for subscribing, liking, commenting and sharing. I love you so much. Until we meet again, have a blessed night. Bye bye.